nebaza mwenna abanna TikTok abatwegaseeko okutambuza emikutu gy'obuwangwa n'ennono. Wabula ffe tituyina ssente ze tugaba bantu kusharinga programu zaffe obeza Nono TV obeza Sabakabona tituyina ssente ffe situyina kitongole kitekamu ssente jangu ng'oyagala kugatta ku ggwanga lyo na kulinunula naye tojja wa Sabakabona nti agenda kuwa ssente ngulaki nze byembawadde mbibaguzizza kakati gwamanyi nti ojja wendi ng'ekikuleta kunsaba ssente nkubusitinge basabo ne banyabo mujje tugatte tukole ekitongole ky'amawulire kyaffe kyetengedde wabula tojja ng'ojja kutusaba ssente kubanga situzirina kubanga bwe mulaba programu entambuza gye tuzitambuzaamu ku Nono TV ebintu byonna bye mukola kye mukola nga mutandika katugende wa Sabakabona tumuyiye atuweeyo akasente basabo ne banyabo situlina ffe tukolerera nsi yaffe gwe bw'ojja manya nti ezikuleese ezinaakutambuza ate naawe oluusi ojja kutuwaayo akasente kubanga ffe ani atuwa tuvumirira muzungu ani agenda okutuwa abantu bonna tebatwagala aba Buganda tubalabisa bye bakola abasiraamu tubalabisa buli abapasa tubalabisa kati ffe tituyina agenda kutuwa ffe atuwa yesse wamala kati tojja ng'otunoonyaako ssente bassebo ne banyabo wabula gwayagala tuyambako okutufacilitatinga okutambuza omulimu guno gutambule tukwebaza yonna gy'oli oba oli Dubai oba oli Sudan oba oli mu America oba oli liddawa naye ng'oyagala okubusitinga omulimu guno gutambule toyagala twogere ku linnya lyo wabula ogamba obuwangwa n'ennono bugende mu maaso otuweeyo kompyuta otuweeyo kamera otuweeyo ssente zikola ebintu byonna weetuli essimu yaffe kweri ku Nono TV gwe buli simu gy'olaba eyita ku Nono TV gikube ojja kukwasa abantu abo abatuufu bennyini abannannyini mukutu ogwo bajja kudirectinga ki ekyokola